Okuswala Mukyala Mpuga ono ng'amanyikiddwa omukyala Joyce Bagala ate kyaguddeko olunaku olwaleero muganda wange mukwano gwange agenda kwejjusa ekyamugwisa mu mukwano n'omukulu bafubutudde oli baganda bange kyenyinza bagamba n'okubategeeza nti mukyala Joyce Bagala mukyala Mpuga bwe baali $5,000,000 bamaama $5,000,000 ne bataata $5,000,000 banange ekibatuuseeko baganda ba ekimutuuseeko yabadde nno ategese omupiira gwe twandiyise ogwa Easter naye mukwano gwange bamufubutudde bamugobya olugoba baali balowooza nti ensi batya baali balowooza nti bamaanyi nnyo baali balowooza nti buli kimu ekyaba ekijja ttambula nga bwe baakibala baali balowooza nti baafuna baamala baali beeyita ab'amaanyi baali beeyita ab'akabi baali bamanyi nti buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi ne baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti yo embeera egendera ddala kuba bubi era buli kimu kigendera ddala kubanga si kirungi kaakati Joyce Bagala ojja kakasa nti oyo pulezidenti w'eggwanga tebamala kulamusizaako omukadde wange wonna wooli era nga twongera okujjukiza Mpuuga n'akabenjako nti bannayuganda ojja bawuliramu ojja kutegeera nti bannayuganda bwe baba bakooye omuntu baba bamukooye kubanga tokyalina ky'ogamba tokyalina ky'oddako Mpuuga lwaki teweewummuzaako musajja wattu lwaki tofunako ku byokulamusizaako Bannayuganda bakoowu Bannayuganda bakooye Bannayuganda tebakyalina na budde bukuwuliriza era Bannayuganda beetaaga kimu kukyusa ggwanga kakati gwe bwonna alemerako n'olemezaamu n'okola buli kimu ky'okola tugenda okujjukiza n'okutegeeza nti bino byonna ojja bisasulira yes bo Bannayuganda twebeyanziza mwenna okuyimukiramu okukola ekituufu kye mulina okukola tweyanziza nnyo tweyanzeege Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa yali ku mobs bonna ne bayingira olukiiko nga bakiikirira abavubuka bajjukiza biseera ebyo Oweekitiibwa Ssaabavase Bibiri minisita w'abavubuka nyongera bajjukiza nti omusajja ono obubbi bwaliko ate bugenze ku ddaala ery'ewaggulu era tumanyi bulungi Bannayuganda nti bano obubbi obugenda mu maaso bwe bali mu kukola baabukola dda ate baatandika butandisi naye kibadde kirungi nti Bannayuganda babalabye era Bannayuganda babategedde nkulaba kwoli otudde mu famire yo ensi ekutegeere era nabano ba concubines oba ekigambo concubines kyenjogedde kyekitegeeza uliriza bulungi olunaku olwaleero omukulu ono akedde Masaka n'akabondo ke ono Abedi Bwanika talabikangako mu ekereziya era Abedi Bwanika yeno tiimu ya Mpuuga omukulu ono yali atambula ne Edward Sekandi wa security bamuwadde akuuma Abedi Bwanika ono gwe mulaba wano ono ya Abedi Bwanika ono muko wa Mathias Mpuuga bamuyita Nnaku Musana meya w'Ennyendo Mukungwe mukulu Mpuuga wasisinkanye Anita Amongi mwabaddeyo olunaku lw'eggulo era ne bye mwayogeddeko nabyo nzijawo omulabye kati njagala vidiyo entuufu etandike ekisooka nja kubawa message eva ewa Joel Ssennyonyi Mpuuga yayaniriza omwogezi w'ekibiina yakyogera bulijjo kibagamba Mpuuga Mathias tatandikangako kibiina kya NUP Mpuuga Mathias Saabenzi tatandikangako kibiina kya NUP era mu baatandisi taliiyo ono ye mwogezi w'ekibiina olumala ngende mu maaso wulira njagala owulirize bulungi wulira n'agamba nti ngenze naye suubira tajja kwabulira kibiina fenga ffe tugenda mu kibiina
omukulu mumuwulidde ng'abategeeza Mpuga nga bwe yayanirizibwa. Kati ntandise vidiyo. Ssebo President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze baffe mwenna mbalamusizzaako. Ne mbebaza emirimu gye mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu Mpuga oyimye Masaka n'oyogera ebigambo by'oyogedde era n'ogezaako okunafuya ng'olowooza oli wa kitalo nnyo. Era njagala vidiyo eno ey'olunaku olwaleero ensi ekutegeere era ekumanye, kubanga bino bye tulimu si bya kusaaga, bino bye tulimu si bya kuzannya. Omukyala gwe bayita Joyce Bagala yayimye ku CBS n'ayogera ebigambo bino. Benjala musooke muwulire era olumala mbabuulire kye tugenda okukola ne message gye ngenda obbawa. Wulira. Kikulaga bulazi nti oli gwe tulwanyisa atu. Lindako. Kikulaga bulazi andijjidde. Era kye yakoze. Wulira. Alage ensi nti ndowooza mulaba. Joyce Bagala agenda kwogera. Omuyeekera kye yakoze era kyagezaako okulaga bannayuganda nti newankubadde omuntu yetakkaanya naye yasobola omugumiikiriza. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo omusajja oyo kyakola ki kyatukola. Ono kyagambye ekyo tukubamu ebituli yaakulaga nti abaana bano babadde ku social media banwanyisa banvuma naye yaakulaga nti wadde oli muka oyambadde bwotyo ng'owa Nuupu yajja kugumiikiriza. Kati alaga abalala nti naye bano mubalaba bo tebasobola kwegumiikiriza naye ate nze nsobola okubagumiikiriza. Omulya Joyce Bagala njagala owulirize era bw'omala okuliza kati Joyce Bagala nzija n'olwo malaaya. Eno malaaya yali nkyala ya Mpuga, bonna bakyala, kati ndi mu bakyala. Wa Mpuga ebintu ebyo abyagala nnyo, kati ndi mu bakyala. N'ono mukyala we olumata ulira. Ekimu ku bizibu Uganda byesisinkanye kwe kubeera nga tuba n'abantu mu bibiina abanene okusinga ebibiina. Institution omuntu omu nabeera nga kitegeeza waaviirawo waafunira obulemu institution ebeekoze eki ebeegudde. N'olwekyo ffe tetuli ku mbeera ya kugamba mbu simanya Mpuga simanya Abedi wanika nedda, naye tukitegeeza nti wabaawo ensonga ebakwatako weetiiririre okugyogerako kubanga bajja kugamba nti omuntu ABCD. Oyo naye mukyala we. Kati nja vidiyo kubanga njagala muwulirize bulungi era omukyala ono mumuwulire. Bano bonna bakyala be. Kati yakozeewo akabiina Masasi Mpuga ke yakoze kalimu bakyala be okulwanyisa Kyagulanyi. Era projekiti eno President wabaze bano abasajja kye babadde babala. Mpuga mu mwaka ogusembayo abadde asala bagamba abavudde mu NUP okuyingira ewa Museveni. President n'awala n'amuggyako mangu n'amususpendinga. Kati essaawa zino bali mu kupipira era essaawa zino batidde kyemuva mulaba wandiika olulimi ku social media ategeeze buli ggwanga naye nga talina kyazitogwa. Wuliriza message. Wulira. Abantu balina endowooza gye baafuna nti buli yakwata kadi ya NUP yawangula buki buwanguzi. Naye ekyamazima bakandidates twalina 381 kwayita kataano mu mmeka. Ekikazi kino nyamukiwulirize bulungi nakyo kyali kikyala kye n'akiwa kkaadi y'e Masaka mu Parliament kiddamu kuweweeta basajja bakwata nsisa. Era omukyala ono ayina omuvubuka eyamuzaalamu wa boda e Masaka. Ngenda ne message gibawa kati wano we tuli kwambula. Wulira. 57 oba kiraba kati ekitegeeza waliwo abayitamu n'abataakola ki n'abataayitamu. Kati bambi olw'okuba nti naddala mu region yaffe nti omuwendo gwalinnya omuntu najja nalowooza nti kaakati olina kunoonya President kyayagala awo aba akyagadde sinsi ogwo omuwabudde bwe kasita okola ekyo oba okoze eki oba omazi. Kaakati beebo oyo ye Juliet Kakandi. Mukulu Mpuga njagala nkimanyi kano akantu kankazanye olumala mbawo information yendeese kano mukawulirize bulungi era ne byali mu kukola. Wulira. Kati katwogereko n'omumyuka manya abadde omumyuka wa principal mu Buganda eyagobeddwa mu kifo naye ero kyalemedde mu pate ekuyisa bwetyo. Sinaba kuloota yadde okulowooza
okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa bagenda nno kukugoba. tewali muntu yenna ajja kungoba munno, oli agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende, njala bagamba nti wendi. Wakiri banaagula abavubuka ku social media bakuvume batogifulume. Yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. Kati nga Nuupu kiki kye mulwanirira? Tuli mu kulwanira bukunkumuka na bitole bya mmere. Mukulu alwanirira bukunkumuka na bitole byaki bya mmere. Kati kantandike video Sister Rose Michael nkwaniriza Happy Easter. Mbalamusizzaako bannayuganda mwenna we muli n'embebaza emirimu gye mukola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kimanyi mubadde mulinda information lwaliro gye nzija nayo era mmaze n'entuuka ngibawe mugiwulirize bulungi. Era nsaba ow'omutima omunafu njagala ove ku video gyamuntagingire Haji Abdul Nadduli ne famire ye batule ku video eno Abdul Nadduli ne meeting gye mwatuddemu ne Mathias Mpuga ne sente ze yakuwadde n'ogenda n'ogaba ku muzikiti. Omanyi Mpuga wagenda n'osooka n'osindika bannamawulire wa Haji Nadduli ewaka n'omukubira essimu Haji yogera ku nsonga eno, omusajja ayinza okuggyako ekigere. Byonna biina ne recording ziziina. Bwe kibanga kwambula abasajja bano abawumba tutu tugenda kikola. Haji Nadduli Mpuga yafuna bannamawulire mumanyi gye bukolera n'abawa ensimbi ne balinnya bulungi nga Haji Nadduli naye amuteereddeko ebbaasa n'amugamba Haji ogwasooka nkusaba oyogereko. Omusajja akyuse mindset. Tamanyi wiz Bobby Wine. Temumanyi wiz Bobby Wine mukyasaaga. Haji Abdul Nadduli ne bamutuuza mu kamera n'ayogera ebitaagira. Kaakati ne bamugamba twagala Haji oyogere naye weefuule ng'abadde ava okusaala mu muzikiti. Era Haji Nadduli ebigambo bye yayogedde bino Mpuga yabimuwadde, naye ebyo propaganda yayogedde atya. Wuliriza bulungi olumamba information ne Nadduli njagala ajje ku video ebyo kubanga Haji Nadduli naawe tulowooza nti twakusonyiwa kubanga mwe abaleeta gavumenti esse bannayuganda. Oyinza olowooza okubeera munnansiko munnange yayogedde bino Nadduli wulira. Emmotoka amalika ezayiza mu masasi Bob gy'alina tebagiwamba olw'emisolo gyayo ezo ziba nabali mu gavumenti. Naye bwe byatuuka lwakeera enkya Museveni bwe yamuddiramu nti emmotoka ye mugimuwe omusolo yali alina kuwa bwenkanawa yoyo mbala kubaati nti ye tagawuse n'agenda ebyoli. Bw'obanga olina akayagala okujja ku liiso lya munno tomuga nti ku liiso kuliko akanyinyi dyayo akatambaala bw'onoba osiimuulamu kimulabulabulabuzi naye agenda asiimuulemu. Haji Abdul Nadduli kanesigamye ku bigambo bya Kuruhani ey'ekitiibwa. Mu Busiraamu waliwo abantu abataggyibwako hadiisi. Era gwe okimanyi kye wakola Abaganda. Era mu mbeera eno nga mukwano gwange Jakana Swaimani Nadduli tanaweza myaka 3 mu ntaana. Jakana Swaimani Nadduli gwali mu kwolereza Mpuga yavaayo n'akirambika n'ayogera Mpuga obuvo n'obuddo bwe gy'ava ne baakolera. Haji Nadduli wasazeewo olya ssente. Haji Abdul Nadduli wa NRM yaliko minisita wa Museveni n'abeerako omuwabuzi we era ne kati ayaka muwabuzi we. Nadduli yaliko ssentebe wa NRM. Kati Mpuga ye balina mentality mu bwongo bwabwe stupid nature nti ono bw'anaayogera Bobi Wine ajja kuzza reverse. Mbabuulira ebigambo bino. Bobi Wine bwe mba mwakamutegeera njagala mubategeezi yakola statement aba NTV lwe bagenda Magere n'abagamba nti
bwe kibanga ekigenda okusuula Nuupu kulwanyisa buli bwanguzi egwe. Kati Aginadduli yakutte ssente ze n'alya. Musajja atu ne bamuwa obusabo bw'omuceere busatu n'ayogerera okwo ebigambo eby'obulimba. Ekya bulletproof car nzize nkibasomesa. Eyo emmotoka yasasula omusolo naye baluma nnyo. N'okutuuka ewa Kyagulanyi yali yasasula dda naye nga tebakimanyi nti eri mmanya ga Kyagulanyi byakyusibwa bukyusibwa. Kati bano ba Aginadduli mwewuunya n'obwongo bwe. Ekyokubiri, njagala ab'ebitiibwa mwenna Medad Sseggona njagala ojje ku vidiyo eno Muwanga Kivumbi ne Betty Nambooze. Betty Nambooze bakireke simanyi kikuli ku mutima. Betty Nambooze bakirekeze mu miransanafu zagamba. Omanyi politics wetutuuse kati wano bw'oba toyimiridde ne Bobi Wine, bw'oba toyimiridde ne bannayuganda, kakasa ekiddako kigenda beera kikambwe. Mukyala Nambooze yayogedde ebigambo bino era njagala muwulirize bulungi kubanga drone inamawulire namba miransanafu erizo 702 22 27 58. Betty Nambooze wano njagala muteekewo essira nga njogera ku Nambooze. President codes zino nazo njalo zisome era ozitegere bulungi. Tusooka tuwulize Nambooze bye yayogedde bituufu ate mbabuulire ekiriwo. Wulira. Munnanop era nga ye mubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyalina kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga palamenti, singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika, singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya abantu bo bwe babagambako nti balina ekikyamu kye bakoze naawe tonyega, kuba kakati laba mwami Museveni naye abantu be bayogerwako ye ababe yabawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambooze, enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mu lumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjoola n'abakulira ekibiina. Kakati kasita enkiiko zituula n'otagenda, ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati. Ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti muganye okuteeseza ensonga munda ng'ate goggotoze mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuziza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tomutta era teri ajja kutta munne. Era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda yaffenna era mu butuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki mutte. Olunaku lw'eggulo Mpuuga yavuddeyo. Kati njagala muwulirize Betty Nambooze. Ekisookera ddala President waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu waliwo message gye njagala ofulumya era ku mukutu guno gwegenda osooka ofulumira. Mukyala Betty Nambooze bakireke omuntu asobola okulokoka. Omuntu asobola okukola ki? Nambooze kkiriza obagaana yakkiriza nti Bobi Wine ye president we. Ekyo muwulirize ngenda ba inside information. Betty Nambooze bakireke omubaka w'e Mukono yakkiriza nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we. Era Nambooze n'amanya mu kalulu ke yalimu e Mukono ne Kajimu eyali meeya nti Kyagulanyi kkiriza obagaana anyongeddeko ettaffaali. Bw'otunuulira okuva lwe twava mu kalulu Nambooze abadde structures azizimba e Mukono era n'abantu bava mu DP ogenda mu Nuupu ng'abaleeta woofiisi n'azikola. Betty Nambooze bakireke abadde ku balometa
ne TV endala nga ayogerera National Unity Platform n'omukulembeze waffe. Inside information eriwa. Nambooze yafunamu obutakkaanya ne Mathias Mpuga. Kati awo njagala ffenna tutunuulire. Era n'ekifo ky'obwa Deputy President waliwo bye mugenda okulaba ebigendo beewunyisa. Ng'era wiiki ejja mugenda kufuna Deputy President omupya. Wuliriza message. Nambooze afuna atya obutakkaanya ne Mathias Mpuga. Nambooze yali ayagala kubeera leader wa Buganda Caucus. Bwe yali ayagala okubeera leader wa Buganda Caucus ne bamulwana. Nga Muwanga Kivumbi akwataganye n'Empuga. Bwe bakwatagana n'Empuga Muwanga Kivumbi ne bagamba akakazi ako wekafunira obwa leader wa Buganda Caucus asobola ogikozesa nanzigisa mu kino ekifo. Era Nambooze n'akubibwa ekikono. Nambooze n'amanyaako ku ddiiru emu Mpuga gye yakola nga bali ne Dr. Besigye. Nambooze yali ne Dr. Besigye ng'ali ne ttiimu eyaliwo. Ttiimu eyo muwulirize bulungi, ttiimu eyo yali awoko tuwaka. Mpuga n'agenda n'agitunda ewa Yoweri Museveni n'azimbamu ebizimbe bye yafuna. Nambooze ne baga omusajja ali mu kugaggawala. Era abeetegereza ebyobufuzi emabegaawo Betty Nambooze waliwo lwe yagira ennyo ng'ayagala bwaloopu. Era nga suubi tekwatagana. Era Mpuga awadde abakulu bangi ab'ebitiibwa abakubidde Nambooze ku nsonga eno asirike. Mu kusooka Betty Nambooze yali asoose gaana kwogera. Era ajja ku balometa emu eyaliko Alex Waiswa Mufumbiro ng'ebigambo bye bitono. Naye bwadde ewaka ne n'alaba naawe omusajja Kyagulanyi amaanyi ayina. Ng'abantu b'emukono bamugamba oli sayidi ki? Kyebuuza ababaka banno abali mu kutagala. Ebigambo byebyo, ebigambo byogeddwa, buli kimu kikoleddwa. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti Joyce Bagala ye awonedde watono. Abaana bamututte saketi, abaana tobanyumiza, abaana tolina kyobagamba, abaana baagala nkyukakyuka, abaana tebaagala abazannyirako. Bwonna oli eyo ng'ogenda kuzannyira mu nkyukakyuka y'Abannayuganda, twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ojja kakasa abalonzi nga beekyaye, abalonzi nga beekwetamiddwa era nga boogedde ebigambo.